Ekitongole ekirwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa President State House Anti-Corruption Unit n'ekitongole kya CID nga biri wamu n'ekitongole ekiwaabi ekya gavumenti batutte mu mbuga Welishe Robert, omukulu w'essomero lya gavumenti erya Bonna Basome li Butale Church of Uganda Primary School erisangibwa mu division ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka. Ono asembeddwa maaso g'omulamuzi Twonjeire Joshua namusomera omusango gw'okuwa obubaka obukyamu ng'ayitira mu biwandiiko ebikwata ku ssomero lino nga buwaddukanya eby'amasomero e Masaka Kakeeto Stephen. Kigambibwa nti ono yapaaza omuwendo gw'abayizi ekisukkiridde bwe yategeeza nti essomero lye erya Butale Church of Uganda lirina abayizi 423 kyokka nga lirina abayizi 12, ekintu ekikontana ne ssemateeka wa Uganda akugira okuwa obubaka obukyamu ku bitongole bya gavumenti. Bakuvunaana omusango okuwa information enkyamu Kawaayiro 102 akekolana ne ssemateeka ya Uganda Robert omwezi gwa February ne May 2024. Kinajjukirwa nti amasomero gonna agali wansi w'enkola ya gavumenti eya Bonna Basome gavumenti essaawa emitwalo 2 ku buli muyizi okumala omwaka mulamba ate emitwalo 2,120 ku bayizi abaliko obulemu. Okusinziira ku statement Welishe gye yakoze ku poliisi agamba ba internet cafe abamuyambako okuwandiika be baakola ensobi nga n'abaana abamu bagenzi bava mu ssomero. Obwegaanye obwa gavumenti asaba aweebwa olunaku atandika okukulira omusango. Omulamuzi asindise Welishe Robert Kwalimanda okutuuka nga 23 omwezi guno nga kkooti weenajja okuwulira okweyimirirwa kwe. Byamukisa Ronald akuyita okubaawo ku Vision Night nga 31 December ku Canaanland.